lugoyize wayambala nze nsinzira wabwe bujendi nsindikira emitwalo 2 nga lugoyi walwambala munze ndi musiro mpita musiru sitegeera ompita musiru sitegeera Hajjara oyagala timpasa wano ku social media naye genda kuleetera ebizibu muwala gwe kankubulire okitegeera egenda kuleetera ebizibu Wena kuwa session wangambo mazoku sasu wena joku zinaja ngamba wena wakuzengoye kwa Hajjara mwagala sura Hajjara mu depression katugote nyingiri wakubira Hajjara mitima omugambi akuwengoye zoyambadde Mutima sagala sawa zino ogwire side kubanga Hajjara ze ku live yo sisobola kumanya mazima zenjagala mazima namugamba ampengo yempya kenyini nangamba amanyo omukazi atunga ne mugamba bwoba amanyo omukazi atunga munfunire nangamba linda ko ngenda kumala kwogera naye ndoza bwe yatula nakirowooza soko ndeko naye amaleyo ekiche soko sirikenda nange ndekanjogere kakazigwe Soko osirikenze tomvuma kakazi ko tomvuma gwengo obadde ompita olukazi anti oli onzaala naye oli mwana wange sawa zinaine emyaka 19 zo simumanyi amma simanyi muwala wange bagala kama simanyi bana bange yogera tuulire muwala wange aine emyaka 19 soko ndeko katono soko ndeko da boss Hajjara soko yogera da boss nakwadde omukisa oli obedda gwo yogera wekawani otyo mitima esibangayo wano kwogera ku nsonga gyesimanyi era ensonga yonna gyesimanyi nsirika ne boogera bye boogedde ne bakola batya naye nga sikiinaako bujulizi na kumanya nsirika okitegeera naye ensonga yonna omukazi lwaki nvuddeyo njogere because mmanya amazima buli kimu nkimanyidde kyatandikira okitegeera omukwala oyo yakeera ku makya najja naye nze omutima gwange okunnumiriza because bakwata engoye ne bazikomyawo ku dduuka saazambala nazitwala mu bamulekwa kuba nagamba batya nga bakoledde mbye bakoleddemu ne bamala nga baagala zinziriza okitegeera omukwala oyo mutima njogere waawo nsooke njogereawo walumu kubanga mutima nsooke njogerewo okitegeera mutima olugoyi bwe balukima amazima ga Mungu ne bwatukubira ne mugamba ngenda kubeera tuma omuntu ajje nga akime installments okitegeera era nga muwa ssente ze mpola paka ssente ze wezakola kibwe zaggwayo naye mwewuunya okujja ng'agamba abantu ku live bu Hajjara mubbi namubba ki ekitegeeza wamusetolinga nadda namuwa ne ssente ze nga n'engoye zange bamaze okuzonoona n'enkwata ne ssente n'enzimuwa naye lwaki omwana kakubuli agenda kwonoona Hajjara ne tawuba mazima ga Mungu mukalu nnyo ono omwana mukalu gundi da boss Hajjara yakuwa ssente zo oba teyazikuwa nanti mutima nze nkyababulira story yange temwagala juuliriza kubanga njagala okubuuza Hajjara yakuwa ssente zo oba teyazikuwa nakugambye nti yasasulako emitwalo 5 n'aziwa brother wange n'azikuba ekifaananyi n'azinsindikira lwe yaddayo n'asasulako emitwalo 5 leka njogere lwaki kantu gwe tondeka kwogera kakana akakazi kakalu mitima tukirizeko naffe tuwogere bannange musooke mulindeko okwogera mbadde nja Hajjara kennyini ayogere nga ye kubanga ye kennyini ono da boss ekera ovuma Hajjara oshegira tomuvuma Hajjara komawo oshegeera tomuvuma oshegeera mutima sinavuma ko Hajjara yasoose okumpita ekikazi naye gwe bwe yakimpise tewayagadde kiraba nze teyagambye ekikazi yagambye oli mukazi yagambye gwe ekikazi gwe kikulu okiwulidde teyakuvumye bambi tomuwayiriza buza abantu yakyogedde nedda namuwulidde bulungi ng'ayogera naye ekyo teyakyogedde yakyogedde mutima naye gwe kyo tewakirabye oyagala kulaba nze yagambye mukazi gwe onzaala n'okunzaala kyeyayogedde nze muzaala lwaki ajja n'ayogera statement mukazi gw'omukulu onzaala n'okunzaala nze abaana b'enzaala sibamanyi nyina abaana bana asooka wa 19 Hajjara mutima wanje
Badde nsaba osooka ommuting ono the boss njogere story yange eggwe nveeko. Yes. Njagala njogere nga tanyumva. The boss soko sikate ngenda kujja kubanja asooka kuwuliriza story ye tuwulirize eyo naye Hajara nga tetunawana agenda ku story ya the boss. Mutima nzijako after all nzabadde wano information okulaga omutima nze sina kye mwagaza. Information soko ogiveeko naawe obadde kitonkooya. Gundi Hajara ekintu ekisookedde Hajara nze nsuubidde ogenza okuvayo n'olyoka ovayo n'oyogera oba oyogera essaawa eno. Hajara twagala ensonga ze twogerako olwakuba nti ziyingiddemu buyingizi. Hajara ensonga ze tuliko ozimanyi. Mutima sooka ompulirize. Nkugambye at the first place Mitima. Nti nze sisobola kuvaayo kwogera ku nsonga yonna nga sigimanyi. Okay. Era nvuddeyo okwogera waneeno ku nsonga zineeno y'omukyala okujja wano. Kubanga nze I have the feeling inside me that oyo omukyala ayagalako nno linnya lyange kuba yaliko newashadi. Yeah. Ekyo wakyogeddeko ekyo. Yajja mu inbox yange sinze namunoonya. Inbox yange nangamba Hajara engoye zo ze wayambala ku Yidi zanyumira njagala omwana wange azambale. Ne mugamba it's okay nsobola zikuwa. Okitegeera ne mugamba sigenda na price inze je nazitungira ngenda kuweera ku discount. Omukyalo oyo ne mugamba ina sente mmeka. Nangamba Hajara twalana ne mugamba itsoke kuba naye sina kye ngenda zikozesa okuzitereka nzikuwa ne zikwata nenzimuwa wenazimuwa bagendo baba zikoleramu biki bye bazikoleramu enkeera ne bazikomyawo. Okitegeera mbu Hajara engoye embi era engoye zakunyuka. Naye imagine olugoye osobola odwambala nga tolwambala buli lunaku ne lukunyuka mu ddakiika nga bazituddemu amasanda nze atawaata mmere nga bazisuddemu amasanda ne bakeera kukya ne bazikomyawo. Namugamba saazitwala nawange namugamba zireke ku dduuka. Okitegeera bazikuba ku dduuka omukyalo oyo nanteekako amaanyi mangi. Nze saagala nnyo bintu byakunteekako maanyi kuba nze nkimanyi omutima gwange munafu. Mutima Hajara sooka ogumiikirize. Mutima oyo omukyala yajja ewange ku nsonga z'engoye. Nze kamwe kwogera twali tugenda kumusasula sente ze. Si oyo omukyala simanyi abeera Canada eyalina omwana alina promo ne bagamba onamuuza sente mekazi oyagala wagana sente ku live ng'eriko abantu 3K n'ogamba ozimulekedde omusonyi ye musiraamu muno kati muno olebukanya waki ne message nsikyazirina. Nange kye kinneewunyisiza kubanga ono mubuuza bamusasula nti ye bamusasula. Nedda nnyabo oyo omukyala kennyini twali ku live kuba olwo lunaku ono Hajara twali tuli kusonda sente za Kadaama agamba nti yabba sente ze Kadaama n'asonderwa sente n'azitwala. Oyo omukazi ne tumubuuza sente zo mmeka tuzikuwa omukazi yagana sente ku live yange kwennyini. Oyo mukolo wagomba okujja ku live yo nga wallahi namala omuwa sente. Namala najja ne ku live ya Shadia ng'era ayagala sente. Kyekimu kyakoze ku live ya Mitima ng'ayagala sente. Kati omukazi oyo anjagaza ki namukola ki? Ekyo kyoka kitegerekese ne Shadia sooka otubuulire. Ba Mariam ddala gwe nabo muyina buzibu ki kyetubuuza kyokka ffe kasito kituddamu nga tukuta teri n'omu agenda kuddamu kwogerako Shadia amini Hajara kubanga ekituleebuukanye essaawa eno ebituuka ne bino byonna katono omukazi ayagadde kugyayo bubi bwe balowooza oli mubi. Nze navudde ne nkolerezaako mu vidiyo bagamba omuntu gw'owolereza omumanyi. Ani? Mitima wangi nnyabo kankozese chance eno okukugamba ekigambo kino nze sikolangako ku live sigendangako ku live nga njogera ku muntu yenna. Webali nnyo bamwenna ndowooza mukiwulira njagala clarifying. Hajara talina muntu gwe yali ayogeddeko. Sikikolangako era nze sigerangako ku nsonga gye siinaako bukakafu. Akyogedde otyo wai omunvuma mbu simanya kasirise kalina empisa embi njogere ki
Ati bwe bakugambye ku mikolo gyabwe n'olyoka ogamba nze temunyumiza bya mikolo video bagisazera ne bagifulumya. Nze nali ku live omwana najja na commentinga n'agamba nti nga tewagenze ku mukolo ne mbagamba temumbuuza bya mikolo mumbuuze business. Was it bad? Mbunatu wa video wagikolera mu budde bukyamu nga banno bali eri bali mu mikolo gyabwe. Sagenda ku mikolo, I have my own reasons. Oshitegeera I know. Anyone. It's my own. Era bino byonna ebyatuukawo byange. Obulumi bwange. Yaddoli yakikola nga ayagala kulumya nze nzekka ne yeerabira nti nalumizaamu n'abantu abatalina musango. Oshitegeera. So kakati bino byonna byange. It's me. Kati mundeke embeereyo obulumi bwange. It's okay. Nze mundeke nze. Bannange ekyondoza kitegeerekese. Hajara talina muntu gwe yali akubiddeko ku ssimu. Talina muntu gwe yali ayogeddeko nti yoono. Okitegedde ekintu ekyo. Era mwe musindiko ekikopo nga mukisindikira eri ba Mariam. Bannange mwogere kati abaagala okwogera kuba omukazi ali depressed by the way. Oyo mwana by the way ali depressed. Nze mbadde nkakoledde ne video kanyabo kangende njije. Omanye mutima opasuka nnyo oyima otama. Mubukira mulinga byana byatuleera. Oyinza obulira obusungu kwoyo mitima noga kati oba nkikube. Ekirala. Oyo namukadde yeetaaga kuvuma omutima obwedda tonyambusa. Waba abanja sente agambe sente zayagala tuzimusondere tuzimuwalinga n'amanyi. Okusinga omalako omwana emirembe. Bagala nnyo. Ewa Shadia naliyo Shadia n'amugamba oyagala ki ng'agamba zigasirise. Negamanya ne gagamba nze sibiriko kati gujjane no guwunyera n'obukadde bwako totunyumiza omwenda bitukwatira nti toyina buzibu toyina gwe wayogerako omukyala pyantula vaayo tugambe ani yakugamba ovume bakasirye kasi ekyo ekikazi wakikwata mitima ekirala bannange mbabuulira omuntu wabanga asirise nga tayagala kwogera ku kintu n'ensonga lwaki aba asirise mitima yalina reason ayina gwaswalira omuntu omanyi gwaswalira naye ami wa Junior twala eri Junior yagowa mu basizo olinga ettako naawe tuwulirize nga tujjaako bantu ng'abantu obalemeza bajjeko mune abamu oba bakola accounts zaabwe bw'obeera nga amujjako teekavaako byansobedde abamu balemedde wali olisimanya abadde balwatira waliwo abaddeko abadde lwashani nga bw'omujjako egaani kugamba jebane ekikazi mbadde nkyagalamu kyali ewa Shadia nga kirekana Shadia n'akiwa obudde n'oyo Ajala ne bamuyita ekyo ekikazi kyali mu ssalawo kati kizuula kirina mizani bakisondere ne kigaana Shadia yakiwa obudde naliko ku live Shadia ne bayita Ajala najja temunzijja kumulama omulamwa gwange guli ku nsonga za Tauba ne mitima kati omukazi ayina obuzibu yoyo omukazi bamuyitaani oyo kyekikazi ekinene ekya YouTube ekyo ekitalina wadde lubuto kirina gomo kasasiro mu lubuto oyo naalongomizi yatabula abaana banoonyaza obuntu babalemye tunapyantula mbumwogera ku baana abato nemwe byebikazi bye Uganda mwabaaki nkomyewo nvume mukwano anaye totwasa